Evelyn bannange tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mukama bawe kyemusinga okwagala mukama bawe ebirungi buli kirungi kyonna buli muntu alina kyatodde tusaba mukama mutuweere ekisinga okubeera manga ate nga bano boolaba be baganda b'omugenzi okuli Gladys mpozi ate ne baganda b'omugenzi okuli Gladys mpozi ate n'abaletikkira ebintu ogwo gwolaba awo wammanga gw'omubiri gw'omugenzi Evelyn Nakirya ate nga bagezaako guteekateeka baguyingize mu mmotoka ya funeral services babeere nga baguvuga obulamu bwe buti buli ku Kizinga nga bwolaba bali mu kusindika ekidyeri kineeno okuli omubiri gw'omugenzi Nakirya ate gusobola okubeera nga gutuuka ewaabwe mu maka gaabwe. Abantu b'oku nnyanja obulamu babumanyiira embeera bweti bweri. This is their daily routine. Abalungi abali ku HK Media essaawa ziri 11 ez'okumakya tuli mu kubo tugenda okukima omubiri gw'omugenzi Evelyn Nakirya Eyafira Munyonyi. Twagala okwebaza abantu abali e Canada n'abali mu Iceland abali mu UK community eya church abannayuganda mwenna mu diaspora abavuddeyo okusonderako omubiri gw'omugenzi Nakirya okulaba nti gukomawo e Kampala ate mpozi gugenda kuba guziikibwa ku Kizinga e Bussi gye bamuzaala. Tusaba omwoyo gw'omugenzi gumule mirembe. Essaawa ennungi ziri 11 ez'okumakya ate nga tugenda ku Kago Village wano tuli ku Express Highway tusobole okubeera nga tubayambako bambi mu kubeera nga bakola enteekateeka z'okuwummuza omugenzi ku bijja by'abajjajjaabe. Bwe tuva ku kisaawe tugenda kubeera tubawerekerako paka ku Kizinga e Bussi ate nja kubamba wa updates gwe wena ali ku HK Media bw'oba oli mpya ku channel nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Aba BBH Travels bateekamu omusayi kulaba nga share etambula bulungi. Bano bakugamba nti osobola ofuna visa eri very discounted ng'ate okozesa BBH Travels. Ayagala okola visa change, visa extension bakolako bulambalamba. So bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga bajja kuba bakolako bulungi nnyo. Aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti okyasobola okukozesa ku spa yaabwe balina VVIP treatment. Bw'oyagala okukola massage oba sawuna bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga. Tugenda kuba tweyongerayo olunaku olwaleero ate mbatwale butereevu ku Kago Village Entebbe tusobole okuba nga tujjayo omwoyo gw'omugenzi. Bwe tunaavaawo tubawerekere paka e Bussi ku Kizinga ate tupaka omwoyo gw'omugenzi bwe gunaagalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe.
Abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi wano wetuyimiridde tuli ku Kagwa Village olunaku olwaleero nga tuzze okukima omubiri gw'omugenzi Evelyn Nakirya nga bw'ogulaba awo gwe mubiri gw'omugenzi Evelyn Nakirya. Mpozi ati njagala okubebaza mwenna bali ku HK Media mwebale okutulaba mwebale kusubscribinga story gye nakola lwe nagenda ku Kizinga e Bussi ate mwenna jja bamuzira kisa abankubira kasimu ne bakwatagana ne Vivian muganda wa Evelyn Nakirya ate ne basobola okubeera nga bakunga Bannayuganda abali mu diaspora ne basonda ssente ezisobodde okuba nga zikomyawo omubiri gw'omugenzi. Njagala okwebaza nnyo mwenna Abannayuganda abali mu Canada, abali mu Iceland, Abannayuganda abali awo e UK nti bannange mwebale nnyo mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala ate nga munzikirize bambi mbayite ku mannya nnyongere okubeebaza nti mwebale kulaba HK Media, mwebale kusiima mirimu gyange, mwebale kunkwatirako okulaba nti omubiri gwa Evelyn Nakirya kibeera successful ne gukomawo paka ku butaka. Njagala okwebaza omukyala Brenda Nakato Treasurer ng'ali awo e Toronto nti mukwano webale nnyo nnyo nnyini ddala. Mpozi ate ngenda kwebazaako omukyala Paulina ngono yakwatagana nange omukyala Mrs Paulina Kigayaza ono yakwatagana nange nankubira essimu nangamba Adija kangezeeko okukunga Abannayuganda Vivian tumuteke mu group tusobole okubeera nga tumusondera ssente omubiri gwe gusobole okuba nga gukomawo e Uganda. Munzikirize nebazeeko ku Mr Kigayaza Francis, Mr Henry Sally, Mr Henry Luyombya, Mr Mark Luburwa, Ajat Joel Yakaddu, Mrs Noel Nsebulime, Mrs Brenda Maureen Asimire ali mu Iceland nti tweyanza nnyo tweyanzege, Mrs Paulina Nagawa ali mu Iceland nawe mukwano tweyanza nnyo tweyanzege. Ugandan Diaspora Community mwenna abali e Canada, abali mu USA, abali mu Iceland n'abali e UK nti bannange mwebale nnyo nnyini ddala. Naye ng'ate mu byonna munzikirize nebaza omukyala Paulina Kigayaza ono yeyantuukirira mu inbox yange n'omwami Kigayaza Francis ne baŋŋamba nti Hadija oyo omukyala bw'anaabeera takunze baana bali mu diaspora tagenda kuba nga afuna ssente ezo ezikomyawo omubiri gw'omugenzi Evelyn Nakirya. Era bwe bajja mu inbox yange ne bankwasaganya ne mbalagirira Vivian eyali agenze mu Canada nga ye ng'olwo yali atuuse ne mbakwasaganya n'omukyala Gladys ate ne basobola okubeera nga bakola WhatsApp group ne bakunga Abannayuganda mu diaspora community ne basobola okuba nga baweza ssente ezo. Bannange tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli muntu yenna agasseeko ettaffaali ku channel yange nkwebaza nnyo nga tugenda okumalako omwaka mwenna abambeereddewo okuviira ddala emabega gye natandikira abantu abazze nga muyamba abantu ab'enjawulo nti bannange nsiimira ddala. Twatandise okutambula essaawa zibadde 11 nga bwe nkulazaawo mu intro wammanga ate nga bano boolaba be baganda b'omugenzi okuli Gladys mpozi ate ne be baganda b'omugenzi okuli Gladys mpozi ate n'abalenzi babeera bannyina b'omugenzi nabo bwe bali nnyo ne family y'omugenzi so bakozesezza aba funeral services eya Rhino bagenda kuba bateekamu omubiri gw'omugenzi ate tubeere nga twolekera paka ku lw'ennakawuka e Bussi omwoyo gwe gye gugenda okubeera nga guwummuzibwa ku bijja by'abajjajjaabe. Ngenda kuba nkwongerayo tujja kuba maaso awo tutegeera ddi Evelyn Nakirya lwagenda okuba ng'agalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe tugenda kubeera byonna tubitegeera mu maaso awo. So munzikirize mbeere nga mbalaga ekigenda mu maaso mpozi ate bwe tuva eno ku airport tugenda kuba tuwolekera paka ku Kizinga e Bussi. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okusubscribinga. Baganda baffe aba BBH Travels bakujjukiza nti bo bakola visa eri very discounted ate nga bakugamba nti gwe omwana ali e Dubai beera ng'obeeyunira aba Platinum Morning Spa nabo weebali nnyo pozi ate n'aba IBK Cargo Services nabo weebali okuba nti bakutikkira ebintu. Ogwo gwolaba awo wammanga ng'omubiri gw'omugenzi Evelyn Nakirya ate nga bagezaako guteekateeka baguyingize mu mmotoka ya funeral services babeere nga baguvuga paka ku Kizinga e Bussi olwo ate gusooke gusomoka amazzi okutuusa ewaka
ewaabwe gye babazaalira. Bano abaana abawala boolaba bali mu ngoye zino enzirugavu be baganda b'omugenzi Evelyn Nakirya, ate nga bano abalenzi be bannyina b'omugenzi Evelyn Nakirya. Eno ye family y'omugenzi Evelyn Nakirya, ono ye Gladys, ate nga tuli wano eno ku Kisawe ku airport. Mbadde kusaba weebazeko nnyo ku mukyala Paulina Kigayaza n'Abannayuganda bonna abali mu diaspora, abali mu Canada, abasobodde okulaba nti omwoyo gw'omugenzi gukomawo mu mirembe, kuba bannayye singa tebabadde bo abali mu Iceland, abali e US, osangwa paka na kati twalibadde tukyakola ki? Tukyanoonya ssente. Amanya gange nze Kisaakye Gladys, bannaye neebaza buli akoze ekisoboka ku lwa Evelyn. Bannange tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama bawe kye musinga okwagala, Mukama bawe ebirungi, buli kirungi kyonna kyonna, buli muntu alina ky'atodde. Tusaba Mukama mutuweere ekisinga okubeera ekyamaanyi. Kale bannange tugenda kuba tweyongerayo ate tube nga tubatuusaako ebisingako awo. Abalungi abali ku HK Media, omwami ono ye muganda w'omugenzi Evelyn Nakirya. Mpozi ate ye yansomosa luli eryato, nnaku luno ndooza gw'ogenda okulinsomosa. Nga kitalo? Kitalo nnyo nnyabo. Amannya gange nze Jameson Muganwa, nga nze muganda w'omugenzi Evelyn Nakirya. Atuusiddwa olwaleero mu ggwanga ku kisaawe Entebbe. Omubiri gwe gutuuse wano okusaawa 11 era tumaze okuguresiivinga, gugenda kuteekebwa mu nkola yaffe, mu mpisa yaffe eya wano. Tunaamala awo tujja kugenda mu kyalo gye bazaala Evelyn mu maka g'abazadde be, gye tugenda okukumira olumbe olwo. Oluvannyuma lw'okukuma olumbe nga nnaku z'omwezi 11 tugenda kuba n'okuziika. Enteekateeka z'okuziika zigenda kubeerawo era olunaku olwo lugenda kuba lwa Mande. Okuziika kugenda kubeerawo ku Mande e Bussi ku Kizinga olunaku olw'enkya. Olwaleero tugenda kusula mu maka g'abazadde be Eva gy'azaalibwa nga tumukumira olumbe. Ssaawa 8 ku Mande bwe tugenda okukola okuziika kwe. Njagala okwebaza ttiimu zonna ezimiridde mu nsonga eno, HK, mukyala Dija, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ttiimu eziri diaspora team, team Iceland, team Canada, Toronto, njagala okubeebaza ennyo nnyini ddala okuyimirira mu nsonga eno. Ebisingawo tujja kuba tubibategeeza nga bwe tunaba tutambula. Neyanziza nnyo, neyanzeeke. Tusaba omwoyo gw'omugenzi gumule mirembe. Kati ye maama wo ne taata wo basigaddeyo mu kyalo? Maama ne taata bali mu kyalo ku ssaawa eno, era nga nze ne bato bange abalala ffe tuzze okurisivinga bodi eno. Bo gye bali batukola enteekateeka endala ate ez'okwaniriza mmwe abagenda okuba nga mujja okubakungubagirako. Kale bannange kati weyongereyo, nja kubeera mbawo ebisingako wano. Mwebale nnyo okutulaba naye nga kitalo nnyo nnyini ddala.
abalungi abali ku HK Media eno gye twolekedde ya ku Kizinga Bussi gye bagenda okuba nga bagalamiza omubiri gw'omugenzi Nakirya. Tuzze okuba nti no tumubeererawo. Ekizinga ky'e Bussi kiri ku luguudo lw'e Nakawuka. Tuviirire eddala eri gwayagala okujja okuziikirako famire eno. Osobola okulinnya ezi Nakawuka ku luguudo lw'e Nakawuka ate n'ojjira ddala straight paka ku Kizinga e Bussi. Abantu b'oku Kizinga kuno basomoka mazzi. So omubiri gw'omugenzi gugenda kuba gusomoka amazzi okuva eno ku lukalu ate okutuuka eri ku kyalo kyabwe e Bussi gye bagenda okuba nga bamugalamiza. Eyo gy'olengerayo emmotoka omuli omubiri gw'omugenzi Evelyn Nakirya. Sebo omukyala wali wanene bagenda muteeka ku kino, bagenda mumusa ku kino. Banga jamu kilo. Jangu kilo. Sala ndeni ndio. Alexi. Wadi watu walinga kufanya kunola wa. Dokutake baba. Ndio yale. Kibuka. Awali wa jaribu dereva. Emotoka eno tegatta. Eyo motoka egatta mugamba. Tegatta. Era tegatta tukwate. Kwate. Kwate gatta. Ala la kisa. Ala. Ategemu pola, alijamu pola. Mugamba mujali. Alijamu pola. Bende. Mugamba alijamu pola.
Gundi yasinga ali eri Jason Kompati wawa. Ono wasinga Kasule, toko lindo kulinyisako abantu tumale jijjawo feri eno. Basooke balinde abantu okulinnya kwa bemale kuvaawo wano. Olinyisako abantu awo kulemerawo. Yinkaga amaato malongo.
Olaba ogenda kukola yamu wano kyokka nno kiwummulo nabadde namugambye akukubireko oba tekyetaagisa tujja kukwatira eri esimu ye nagivuna lwakuba kati ate ndi kumwala ate ye eriwaka naye nga nagivuna tewaliwo omulala agirina wano kale mukama wange Obulamu bwe buti buli ku Kizinga nga bwolaba bali mu kusindika ekidyeri kino eno okuli Omubiri gw'omugenzi Nakirya ate gusobola okubeera nga gutuuka ewaabwe mu maka gaabwe. Abantu b'oku nnyanja obulamu babumanyiira embeera bweti bweri. This is their daily routine. Inti bakeera ne basomoka ne baddayo. Bw'oba olina emmotoka ogisomosa n'ojja eno era n'oddamu n'ogisomosa ku kidyeri ate n'obeera ng'otambula. Njagala tube nga tweyongerayo olunaku olwaleero ngenda kuba ntambulira ddala paka mu maka g'omugenzi Evelyn Nakirya ate tulabe butya bwe tuzaako ekiddako. Mwebale okutulaba, mwebale okusubscribe nga yenza HK Media Hadija Kigozi. Njagala okwebaza abaana mwenna abali mu diaspora community mu Canada. Nti bannaye mwebale nnyo mukoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti omubiri gw'omugenzi Nakirya gukomawo bulambalamba. Poza ate ngenda kubazaako mwenna abali mu Iceland awo, abali e UK, mpozi n'abali mu US, mwenna abafuddeyo okulaba nti n'omwoyo gw'omugenzi gukomawo bulungi nnyo. Njagala okubaza omukyala Paulina Kigayaza n'omwami Kigayaza Francis, njagala okubazaako omwami Henry Sali, njagala okubazaako omwami Henry Luyombya, njagala okubazaako omwami Mark Lubuura, njagala okubaza Ajja Joel Yakaddu nti weebale nnyo, weebalire ddala. Mrs. Noel Nsebulime bannange, mwebale tukwatirako. Mrs. Brenda Maureen Asimire ali mu Iceland awo nti nkutumiddeko mukwano naye weebale nnyo kubeera team. Mrs. Pauline Nagawa oli mu Iceland nkwagala nnyo mukwano, tweyanziza aba Ugandan diaspora community mu Canada, mu USA, mu Iceland ne UK bannange mwebale nnyo nyini ddala. Mpozi ate njagala n'okwebazaako omukyala Brenda Nakato. Sigenda kulekera kwebaza mukyala Pauline Kigayaza nti weebale nnyo nyini ddala kubanga ye gwo omukyala n'omwami Francis Kigayaza abasooka okujja mu inbox yange n'ongamba Hadija community y'abana Uganda bwe naabeera tekwatiddeeko Nakirya bode eyinza obutakola ki obutadda. Mwenna abawaayo $1, $5, $10, mwenna abakyaki abasiraamu betumanyi ne betutamanyi tubatumiddeko nnyo era tusaba Mukama abagaziize ensawo zammwe. Tweyanziza nnyo nyini ddala famire y'omukyalo ono nsiimu nnyo ate nange mbebaza nti mwebale kubeerawo ku channel yange n'okudduukirira. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Nakirya bambi Mukama aguumuze mirembe. So bweti embeera bweri bweti bwetambula ngenda kuba neeyongerayo okutuukira ddala maka ga Nakirya ate ndabe butya bwe tuwunzika emboozi eno. Tusaba omwoyo gwa Nakirya Mukama aguumuze mirembe.
Anti ono James yagenda. Jangu jangu. It's okay. Mwalanga kitalo nyinyi. Linya. Bana akati nona nava mu. Anti pe gundi yagenda kukisa. Ono sindikidon. Yagenda kukisa. Tanga tengo gamye lili. Bana yakasiye. Kama ene. Akati begenda. Intulewa. Weyengere ko maso. Awo yengere ko maso, weyengere ko tawo. Nga wagenda okujja, weyengere ko maso. John. Abalungi abali ku ekikomiti bwekityo tusomose Snapchat. Madam. Alex. Abantu abatuuzizanyo sajja. Bamba teko sajja. Ndo. Baba wanga watisa sajja emu. Tubaleke ekina bizibu fe tugende balindira wali